forest etandikidwa naka bayita Nnabukonge guno gwe gulinga omukono gwa bitembe okuva ku wabitembe abo bayita bajoiningira ne wabitembe gyetwabadde eggulu chansi ya Nnabukonge okusigalawo kubanga nti ttaka litudde ku kigo Nnabukonge atudde ku ttaka lya kigo kyekimuyambye okuba nti kati tulina ketubalagako bannange twandibadde tukyagiraba lengera emiti kigo kyekiprotectinzeewo emiti n'egimu egitalabika ddaba emigavu kyekiringa lengera omuvule bannangeraba omuvule kyegiringa egiprotectinzeewo emisizi tuli ku kkubo erigenda ebuyaga lino lyerigenda ebuyaga eryo liddawo eri lino kkubo lidda kati lidda nakiyaga liva mu Masaka lyeriva Masaka ate lino lyetugukiddemu baliyita batya lyo road egenda kyannamukaakaguddemu libadde liva Naluzaali kati tulunga wano kuba lino libaliramu paka kyannamukaaka ogendera ddala paka balisootutula paka nemutukula bwetugenda straight waliwo kyendabye wano kino kyekimu ne kino kubo lyebyawulamu kakati ono tuli ku Nnabukonge ekikono ekirala kitundu ekirala mukiraba yoyo Nnabukonge eyo nakyo forest ekiyambye okusigalawo ekigo so basewo ne banya twebaze nnyo ekigo ekyennaluzaali kuba singa si kigo ekyennaluzaali abataaguzi lino nalwo bandibadde baalitaaguladde ebikibira nga tekiriiwo kino obutonde tukuume obutonde Ssaabasajja atukubiriza atugamba musimbe emiti Buganda eggwawo ebiseera bye tuwolekedde byakanayo kyani kubanga enkuba egenda okutukeebulira emiti egituyamba okukola enkuba so buli wegisaanawo nengera emisasa emisizi kuluzi giigi emisizi guugo omuzanvuma so ekibira kye Nnabukonge kyekyo ekikono kuba ndabyewo wano n'oluwenda wano waliwo oluwenda bwotino bwosobola okulaba ku kibira wano bwosobola okulaba ku kibira nkubuulire mukuluka lyange mbadde ndudde okulaba ekibira nga kibira kati kino kye bayita ekibira okiraba mama olaba embeera y'amatungulu wansi wano kati gonna gundi z'amatungulu olaba kati newa bitembe gwe twabaddemu eggulu yandibadde afaanana bw'ati kubanga kati guno mukono gwe newa bitembe yandibadde afaananako bw'ati naye munange olw'obutonde nti busaaniziddwawo anti olaba kati olaba kino ogwo omuti ogwo we guli awo ebinyonyi byazimba wali obutonde awo buba bwegazaanya naye bukulowoozesa nti tulabika bulinga obuzibe naye nga tuli mu kibira ky'e Nnabukonge tuli mu kulambula n'okubalaga Buganda yandibadde etya nga abataaguzi tebajja Buganda yandibadde etya nga abataaguzi b'ettaka lya Buganda n'ebibira n'obutonde bw'ensi tebannaba kujja bweti bwe yandibadde efaananako nga tulina ebibira w'ebiti lengera omusizi ogwakula ne guwola omusizi ogwakula ne guwola emisasa emivule gyonna mwegiri ate ekibira kyekibeeredde nga bebagamba nti emiti emito gye gigumiza ekibira gino eminene mwegiri naye ate n'obutono buubuno nabwo bwetobeseemu enkuba sennya buli lukya otegedde mbadde ndudde okulaba ekibira kifaanana bwe kiti manyi nti naawe atugoberera era oyigamu ate era olaba olyoka otegeera ensi yo weegenda okwolekera akaseera akakati yabaga kegenda okwolekera gye bujjako kati wabitembe yes
yes afana bwati mu bitembe twetulaba emiti eminene gisinga ku gino gisinga ku gino gijo mazima ddala gijo no munnange bwe bato kati wane kituyambe nti ekigo kikyawaniridde nnyo 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 bayinzo akafansonyi bakyakalina ani ayinza okutambala ettaka nga lya Bwakatonda kituufu twebaza nnyo ekigo eky'Naluzaali era mwenna banamasaka abali eyabalaba mwebaze nnyo olw'ekigo eky'Naluzaali nti kati ettaka ly'e Nnabukonge ekibira ky'e Nnabukonge kiikino fe tuli mu kukitambula naye tekinnaggwako ate buli kimu mwekiri amatungulu tugalaba gaagana enjulu zizino mweziri kati tumuli wansi kituufu wano dengera ate ogwo kati ojja kulaba nti emiti egyo giri myaka 7 myaka emiti minene oh my god Katonda wange nga lewe tukwata abantu bana tetusobola gwetoloozaako mikono gyaffe tekisoboka tetusobola gyetoloozaako kati bwebwe obutonde bwe twandibadde tulabako bwe twegomba obutonde obufaananako bwe buti kitegeeza mu n'ebisolo bisobola okuwummulyamu ebinyonyi ebitonde ebyewalula ebitonde ebyenjawulo era buli kimu kiba kyegazanyizaamu kugaye jjo twabadde mu wabitembe nga wabitembe gwe batutendera nga tolina wadde akanyonyi kolaba nti kasanke nga tolaba wadde akanyonyi nti tolaba kinyonyi kyonna nti eno ŋŋaŋa naye kati tuli mu Nnabukonge muganda wa wabitembe mukono ogugatta lengera ebikindukindu tulaba ku enkindukindu nazo gyeziri emivule n'amaloboozi ag'enjawulo enzo emiririra emiti gyonna weegiri endagi emikanaga kino kyekibaita ekibira kati kyekibira ne gugwa gwokka kati guno gwasiguukulukuka ne guvaayo Katonda wange wano wagonda wano ekitembe wano tuyinza kifuna tusobola okukirengera saidi zeeyo kati ntolaba wano omuti gukula ne gugwa naye nga gugudde bukulu nga gugudde kati guno gwagwa guguno bukulu ne gugwa nga gukuze ne gukoowa ne gukka kituufu bwekityo kale mukifaanana kikino ekibira Nnabukonge muganda wa wabitembe gwe twabaddeko jjo era omukono ogugatta ku ono lengera eggavu eryakula ne liwola amaloboozi agatali ga bulijjo osobola kugawulira ng'oli mu kibira nga kino abasebo ne banyama batulaba bekikwatako ndowooza mwetegedde sijja kubaatuukiriza lulala ne olutambi lwe twasoose okukola mwalulabye nga tuwanjaga ti Buganda yaffe twetaagayo engeri y'okukuuma ebibira si bibira byokka naye n'obutonde obwensi obutonde bw'ensi obw'enjawulo tuleme kwesiba kukya kulima bulimi miti migwira naye ng'ebibira byonna biggwawo kubanga emiti emigwira oli tagirima nga agulimye kutuusa ku bantu mbeera oba ebira bino ebyobutonde bye bitutuusaako kale nno wano wennyini nga ndi mu kibira kino eky'e Nnabukonge wensabira gavumenti ya Ssaabasajja
bateekewo enkola emanyiddwa erondoola ebibira byonna mu Buganda. Tuzuulemu ebibira ebikyalina emiti gyaffe ennansangwa egigenda okuggwaawo ng'abantu basimba busimbi payini kalitunsi oba bamuyita kalitunsi, abasimba kalitunsi bo bayitiridde eucalyptus ne payini. Tugenda kumanyira ddala obutonde. Nze ntuuse mu kibira ky'e Naluzaali, kino kye bayita Nnabukonge, muganda wa Wabitembe, ebibira bya Luganda, naye Wabitembe bwe nasoose okubalaga mu lutambi olwasoose gw'ataalulabye nsaba ogende ku YouTube olulasangeyo onoonye olutambi olwasookedde ddala olabe ekibira kye bayita Wabitembe ekinene obwaguuga. Abasajja engeri gye bebbye ne bakisaanyaawo ne bakisaanyiza ddala, bagamba nti kyajja kusaanya yeerabira oluguzi. Ate mu mbeera eyo tetwagadde tubeerenga omuntu atamanyi bibye, atamanyi buvunaanyizibwa bwe ku nsi. Eno ensi Katonda yatutonda n'ebirimu, naye n'ebyawandiikibwa bigamba nti ku bye yatonda tetulina kwongerako bwongezi. Zino ensi ezimu kambabuulireko ekyazifuula eŋŋanza ennyo eri abeeru ensi nga Uganda, ebibira byamu ebikwafu, ebibira byamu nga bw'olabye Nnabukonge ono. Naye Nnabukonge kati ye tufunye akalembereza nti akyaliwo, naye muganda wa Nnabukonge ayitibwa Wabitembe. Kati vvu wenjogerera bino bamusaanyizaawo, wasigaddewo kawugiro era abalabye olutambi olwo mwakalabye, oba tonnakalaba genda ku YouTube okalabe olutambi olugendayo olulabe, twalutaddeyo. Era muganda waffe mukulu Kalyango yatulambuza ne tulaba ekibira ekyo. Ffe tulwanira butonde bwansi, era njagala okubategeeza nze ndi musomesa wa nnono, ndi musomesa wa lulimi Luganda, ndi musomesa wa buwangwa. Obuwangwa bwange bwonna we buli kinkakatako okubunoonya n'okulaga ensi kati obuwangwa wano ffe ng'aba abanoonyeza ku by'obuwangwa era abafaayo wano we tutuuse. Nembalaga ti abange nno tuli mu kusumagira, tuli mu kulya naye nga Katonda ali mu kukola ki? Kujjula. Kati twerwaneko we tusobola, tuleme kusaanyizaawo ddala byaffe nga tulaba, tuleme kubisaanyaawo. Nze kyembalaga ne mbamulisiza omumuli mu ddugulugu musobole okulaba ebibaamu, mulabe ti ebibira byalingawo, kuba ebibira bya mugaso nnyo. Era obuwangwa bwa Muganda tosobola kubwawukanya, obuwangwa obw'omuntu Omuganda tosobola kubwawukanya na bibira. Nedda, ekyo tebakulimba. Wulire ennyanyagize ziri mu kukaabira mu kibira kino Nnabukonge. Nnyanyagize onoonya n'eyo eddagala n'ekubula. Ennyanyagize zino baaziwanga abaana nga batobye ebikunta, bazibookera ne bazibawo. Mwana ne bamuwonya ogw'omuze ogw'okukunkumula ku buliri. Nnyanyagize tuziwulira muno, kiregeza ebintu ebimu bigenda bibula. Nze omusajja omu yaŋŋamba, nali ku kizinga eyo Bussi, yaŋŋamba nti eŋŋaŋa zaali ku kizinga Bussi, nga omanye Bussi waliyo ebibira, naye ekyazigobayo ennyonyi. Amaloboozi g'ennyonyi zino buli we zibuuka ku kisaawe ky'Entebbe nga ziyita e Bussi, amaloboozi ago eŋŋaŋa gazeekengera nnyo, kati zadduka. Naye kati bwe tusigaza ebibira nga bino ebibira nansangwa, tusobola okubaako ebyo ebitonde bye tutaasa, bye tutaakiriza. Nsaba olutambi luno oba documentary eno ebanyumira ennyo, era nammwe abagirabye bagase, ate mmwe abalwanirire, mpanjagiramu abalwanirira obutonde bw'ensi. Kati ebitongole nga Wildlife Authority, National Forestry Authority, mwongere okumyumyulamuuko mu nteekateeka y'okulwanirira ebibira byaffe, ebibira ebigenda bisaanawo. Nze nabagamba ekintu ekyannema bya bufuzi, ebyo byo sisobola kubibatambalira, wabula ekyokusomesa obuwangwa n'ennono. Nze bwe baŋŋamba nti kino kibira kya nnono nga ŋŋendawo nga abantu mbalaga, era bwe sikisangawo mbagamba nti mukiraba kiikyo kyaggwawo. Simanyi yakimalawo naye kyaggwawo. Kati nze njagala ffenna gye tuli twetereeze, twekeberemu mu bitundu byonna byonna ebyali ebyenjawulo, oggombolola ez'enjawulo, emiruka egy'enjawulo, amasaza gonna Obuganda. Tugenda kutuuka ekiseera tufume ebintu ebimu. Nakumanjaddeyo ku miti egimu awo ne kugamba nti kati akabaliro okyakalaba wa? Gino lwaliro gye tubalaze emisizi, emivule, tubalaze emisasa, ogenda kugisanga wa? Omulirira. Emiti emiwafu
miwafu mine miwafu gyennyini nnyini nagyo bagitemye gigwawo emiwo enzo n'emiti gyonna gyonna gy'oyinza okulowoozaako gigenda kuggwawo tubeere nga tukifuwa tukiza munda ng'akaabira eddiba ly'enjobe kakati kino kyekibira ky'e Nnabukonge tusobodde okukituukako nga twaga tubalaga embeera nga bweri kisangibwa Naluzaali muganda wange Kalyango njagala otubuulire Naluzaali ono ali mu ggombolola ki? Naluzaali ono sebo asangibwa mu ggombolola y'e Buwunga era naye ali mu Buwunga omuluka guli ogwa kati tuli mu muluka gw'Ekanywa ogw'Ekanywa sebo tuli mu muluka gw'Ekanywa naye nga eggombolola ya Buwunga sebo muwulidde eggombolola Buwunga omuluka gwe gwakyuseemu gw'Ekanywa naye ate temwerabira nti kiri ekibira muganda woono kyo kiri mu muluka gwa Kamozi era bwe basalagana Kamozi basalagana miruka miruka ali mu ggombolola y'emu era mukono omugatta ku kiri kitwabadde mu Wabitembe kale nno bwe kityo bwe kiri basewo ne bannyabo ekibira mukirabye eky'e Naluzaali mu Buddu kale so tutambudde nno tukitambulidde ddala ne tukituuka eri ate kyali kikyeyongerayo badde kikyeyongerayo kale tukyagezako okulambula obutonde buno obwensi katugende ate tweyongereyo kabatongereko mu maaso wali katono naye nga ekibira kyekyo kikyagenda kikyagendera ddala eri tugende kubo lyeri kyawula kiri sayidi ne sayidi era okirenga kikiri kati oyinza okwesanga nga mu Masaka kino kyekibira ekinene ate ekiriwo tewalinga awasigadde kubanga ate Wabitembe yavaamu Wabitembe wetwogerera bino bamusaanyizaawo aweddewo kati Nnabukonge yasigaddewo era Nnabukonge akalembereza nti lwakuba tugendeko mu maaso wali ali ku ttaka lya Kigo wali enkuke tugenda kudda eri wali bwetu kungobya tudeka ove nkukodda Kalugombya bayita Kalugondo tujja kwetula bwetu tudde kungobya ate gana amasaŋŋanzira baale kati ndaba amasaŋŋanzira wano lino era linyini Baale eno maini yeno maini egenda Baale egenda Buyaga kuba ndaba n'akapande wano ka Baale Baale Buddu ab'omutima obutaka bwe buli eyo Katikkiro Charles Peter Mayiga naye nze neewuunya nnyo okuba nti nno Katikkiro Charles Peter Mayiga asibuka eno naye ekibira ky'e Wabitembe ne kibeera nga essaawa leero kiggweddewo nze kinnuma nnyo obutaka bwabwe buli eno ye bamuzaala Kasanje naye nga kati ekkubo eryo lye ligenda eri Ebbaale ku butaka bwabwe ewa Kakeeto kana akatundu kano nako baasaawa akasaawe ekibira kyali kikoonaawo kati ne basenda mpolamala bateekako mumwanyi kuliko n'ebitooke ate lino lyetukwata kale
Basewo ne banyabo katweyongereyo ku ngobya. Katweyongereyo tugende ku ngobya tulabe ekyafaayo ekiri ku ngobya.